Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II okubanga yawambibwa byongedde okutabula Abaganda n'okubamyula amaaso nga beebuuza Kabaka waabwe aliwa. Kati nno Charles Peter Mayiga Katikkiro namusa yamutuukidde dda ku nnyooge ebibye byataamye dda Abaganda tebakyasalikako musale Abaganda basazeewo balumbe. Kasubira tulabe akatambi kano n'obwekenneenya ate zije tubigambe ebigambo. Abaganda tukube gwanga mujje. Emessage endeese olwaleero Abaganda kukuba gwanga mujje. Ssaabasajja Kabaka n'akeera ku makya n'akisa omukono mu ngabo we pa! Obuganda bwa buweddewo. Kuba bagala kusikiza Ssemakokiro yabakwata Ddamula. Ssemakokiro omusajja wattu anuuna suuti anuuna obunundu suuti agenda kukola ki? Agenda kusalirawo ki Obuganda obuli mu kusoberwa. Ssemakokiro kasa akwata obuyinza. Gwe bagala otuuza ku Ddamula. Abeera okwo paka lw'amezi emyaka 18 ne 18 ajja kuba talina kyasalawo. Paka myaka 2 mwegi ojja kuba tewakyali Buganda. Kati abantu babuuza Ssaabasajja Kabaka aliwa. Abaganda babuuza oli yavuddeyo n'agamba omubuuza Ssaabasajja Kabaka omubuuza oli mulangira. Nedda. Kabaka akulembera Baganda. Kabaka akulembera Baganda abateekeddwa okumanya Kabaka bwabwe bwali. By the way, Mayiga bw'abutaba na magezi nga Mayiga. Kabaka alwala ng'omuntu omulala. Tewali we bawandika nti Kabaka talwala tekiriiyo. Nejja sibeera straight nti Kabaka mulwadde. Abaganda bagala kunga nti Kabaka talwala. Kabaka alwala. Kabaka ayita mu bulamu bw'oyitamu nga gwe omuntu. Asobola okulwala omutima, asobola okulwala ekibumba, asobola okulwala endwadde yonna ekuluma gwe omukopi esobola okumuluma. Nefe Abaganda kyetufaako ekirima kikubeta konsaani ku Baganda kutegeera mbeera ya Kabaka mwali kyokka kye twagala. Kuba kati ne bw'ogitulaga nga tumaze ebbanga nga tusaba ekyo. Kyekigaana okulowooza nti Kabaka bamuwa obutwa. Kuba obadde omukweka all time obadde ng'omukweka. N'Abagereka wa Buganda. Eno issue weeyite kyetaaga mwogesi wa Bwakabaka kwogera. Ono baawo. Ssangalya-Mbogo ogenda okulaba Davido nga tomanyi daddi bwali Ssangalya-Mbogo. Ogenda okulaba Davido nga azze okuyimba. Si tekikola. Bw'oba Ssangalya-Mbogo olyokeddeko ku makya n'ogamba nga bakubye Man U gy'oyagala. Okola statement nga bakubye Man U gy'oyagala n'ovaamu ebigambo. Omumbejja Ssangalya-Mbogo. Eno ye time. Kuba ku social media kuno obeerako. Bwe bakuba Man U omupiira wavaayo n'okola statement abamu gye balowooza wali olina govoola bagenda okuzza obutambi nga bayogera ku mulubi walina nga bakubye Manchester. Kati wotuuka okulumirwa Manchester United eri Ebungereza ey'Abazungu etakukwatako naye ng'olina kitaawo atali mu mbeera nnungi. Teri agenda kukunenya ng'oyogedde ku bulamu bwa taata embeera gy'alimu. Teri agenda kukunenya Sylvia Nagginda Luswata ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka bwafumbirwa ng'otuwadde embeera gy'alimu. Kuba tukimanyi gw'oteekeddwa okubeera naye. Era Abaganda bwe badimandinga Ssaabasajja Kabaka bwe yavaayo Mayiga yagamba nti Ssaabasajja Kabaka abadde mulwadde wa allergy. Allergy. Yes, Kabaka alwala allergy. Ne Kabaka olwo occasion zatasobodde kulabikako occasion ez'enjawulo. Ate nga Abaganda kwe bali bamanyiddwe okulaba ku Ssaabasajja Kabaka. Kuba si wakulaba si wa bulijjo Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka bwe lwavaayo okujja eri Obuganda ajja na nsonga emufulumya okujja eri Obuganda. Kati tuba tumanyiddwe okumulabira agaggalawo amasaza oba nga agaggulawo. Tumanyiddwe okumulaba ku bulungi bwansi. Tumanyiddwe okumulaba agaggalawo omwaka n'oggulawo omupya. Tumanyiddwe omulaba ku birthday, Christmas carols, Easter carols. Kabaka avaayo lwavaayo alabika na nsonga ebemulese eri Obuganda. Embeera gy'ebika by'Abaganda egimu ku ntabiro ekuuma Obuganda n'Abaganda nga bunywevu ebika Ssaabasajja Kabaka talabiseeko.
Mumbere yo kunafuyo obuganda nga bunafuira ddala ne attendance eyabadde ku mipiira egyo ngageze nolaba mpira alabye omupiira gwa foot soldier gwe babaddeko ogwabadde ebugiri nga gusinga ogwebika by'abaganda okuba n'abantu President yabadde Kyagulanyi yabadde ebugiri omupiira gwe yabaddeko gwa foot soldier nga guyizi n'abantu bangi okusinga obwakabaka bwa Buganda omuli ebika 52 ebikola obwakabaka kati zino ngambira Mayiga nti kino Mayiga kabaka abalwala nzikanya n'abantu nti Ssaabasajja kabaka alwala endwadde z'endwala zennyini azirwala obwakabaka omukulowoozebwako nti bwe bw'amaanyi mu nsi obwa Bungereza Queen bwe yalwalanga abadde mukazi mukadde naye nga bakubuulira embeera gy'alimu nti yatwaliddwa mu ddwaliro ali mu kujjanjabibwa emabegamu ono King Charles aliko kati yalwaddemu emabegamu era ne bavaayo Buckingham ne bavaayo abolubiri ne bayogera nti mukosefu omugezi w'olubiri n'avaayo n'ayogera fotuko okuloza fo boyita abatamivuto omutamivu tayimiriza lumbe naffe oba otuwadde omwaganya okwogera naye nga eggulire ettuufu lirina kuva mu ggwe kuba ne bwe yavaayo teyeraga nti ali mu mbeera nnungi Ssaabasajja kabaka yatuuka okuvaayo okulabikako eri Obuganda ebibye wallahi yamunga namutunuulira nga ne bwasiba omusipi nga n'omusipi teguteredde mudi omutunula ekifaananyi ng'ali ku biiki nga n'omusipi gwasibye tegunywedde obuyinza bwonna Mayiga yabukwata tewali institution ya Buganda ekola obwakabaka bulina buli kimu obwakabaka buno Mayiga bwayagala okuttattana buno bwemu ku bwakabaka obusinga obukadde mu nsi yonna nabategeeza abazungu kuba nti balyaza amaanya okutulaga nti ensi yasooka okubeera engunjufu Misiri balina bulyaza amaanya balina ebyafaayo bye bawandiika ebya 1600 obwakabaka bwa Buganda nga weebuli bw'obogera ku byafaayo bya 1600 obwakabaka bwa Buganda nga weebuli obwakabaka bwa Buganda bwomanyiddwa kabaka eyasooka bemba musota eyasooka okulya ne bajjanga butambula ne bujjanga bwerambika paka wano basipiki basema okujjayo ne bazuula obwakabaka bwa Buganda nga bemugu ku nsi ze basanga eziri civilized ne basanga nga buli kimu weekiri tugenda okusoma ku Bayonaani abalina amagye agalina discipline abateekateeka buli nsi abatatuka okuzimba amakubo agali straight n'ebirala Abaguliiki gitwajja Basirosophazi Bakimidizi Basocrates bani abava Greece abajja bawondekwako nga Basirosophazi n'obwakabaka bwali buyina ebyabwo obwakabaka obwayinanga n'ekkooti ezisala emisango ekkooti ya Kiseko si ya mulembe guno yajjanga etabaganya Abaganda eyo kkooti ya Kisekwa esalira omuntu n'agukkiriza nti ngumusinzi tendabategeeza nti Ssaabasajja kabaka bw'abanga abeera kireka oba olubiri lwe kireka luteekeddwa okuba n'omwogezi w'olubiri yawula omwogezi w'obwakabaka bwa Buganda ne olubiri lw'ekireka luteekeddwa okuba n'omwogezi w'olubiri ng'asobola okukubuulira embeera Ssaabasajja kabaka gy'alimu ekyo kikola Mike yasalawo kati omuntu agenda okukola ki okuba omukulu w'ekika yasalawo era bantu bangi kati abali ku bika nga balidde ensowole bantu bangi abali mu bwakabaka bwa Buganda nga bakulira ebika ku mulembe gwa Mayiga nga balidde ensowole era enkaayana muziwulya teziggwayo abefumbe bayomba abaki bayomba
nga batadde abantu okukulira ebika byabwe nga si babika ebyo era nga tebagwanidde kuba nga tebali mu layini ebafuula bakulu ba busooli abajjajjaffe kuba kino bakikola kuteekawo omuntu ali mu interest yaabwe kati Mayiga okyatugamba ki nakola programu omwaka gwa 2022 ne mbagamba Mayiga alina kulekulira satusaba Abaganda bakube eggwanga mujje Bakatikkiro abali baddeko Bakatikkiro we muli mulanya muli woli sebo mukama wange Katikkiro omusukulu mulanya muli woli ne otalo ono olw'okwogera ku bintu bya Buganda ndaba lukuta ali ogwo mulika ono Jebbi Walusimbi ye oyo amala okola ye mufu Walusimbi Jebbi bwe yakera ku makyana akola plani okuddabiza State House y'Entebbe ng'omukubi wa plani n'akola omulimu ogwo n'afuna sente ye yamala n'agenda ali mulimbo tomuwulira nga yogera ekigambo kyonna Walusimbi naye ng'Omuganda bwalwanirako Walusimbi nga yakutte eddamula nga bamuganye baganye Ssaabasajja Kabaka ne Walusimbi ogende Bugiriri Obuganda bwayiwawo omubiri Walusimbi tavaamu kigambo si mulwadde si mufu fomba Katikkiro kati otunuulira Bakatikkiro aba asinga okubuwa amakulu ye mulika yavaayo nayogera ku zino ensonga naye Mayiga kiki nabategeeza Abaganda abedda twafa twagwawo Mayiga tumukuba amagye amavundu Abaganda abedda bakwatanga amagye amazizi agawunya naje nali kuba Katikkiro babikaire kintu bakituuka kuba bikaire kintu abaliko Bakatikkiro ba Buganda oyina akwate ejjiri embate liwunya ekivundu liwunya nga toyi yankoma n'alimu kuba erimwatikirako nerimuwunyirira olaga nange ndi mukubi Obwakabaka bwajjawo enkola ey'abambowa abambowa okukuuma Kabaka abambowa baagobwa abaliwo bammundu obulombolombo n'ennono ne bidiriziddwa Kabaka atambulira mu bunkenke ani agenda okutta Ssaabasajja Kabaka ekyo muwesa abantu b'emmundu kati mulowoozesa nti yatuuka n'okugamba nti abambowa abedda bakuuma Kabaka bakosanga mafumu kati eno modern world Ssaabasajja alina kukuumwa na mugemera wala ebyo si bwe biri bw'otunula ennono y'Obwakabaka bwa Bungereza tekyuka omuntu ali eŋŋoma ekyayita mu bulombolombe bwe bumu abantu bonna abaliwo bonna abayaaye banageze simanyi Mukama Katonda ono bwe mba sinaba kufa Mayiga n'onsooka okufa kati Mayiga akusabira kufa kuba nawe oyagaliza abantu kufa oyagaza Ssaabasajja kufa maama Nnaabagereka nkusaba ng'omukyala maama Nnaabagereka nkusaba ng'omukyala gw'omanyi obulumi bw'omwami wo bw'ayitamu kuba bw'onaasirika Ssaabasajja n'akisa omukono mu ngabo tugenda kunenya kyekimu wallahi tojja kuwona Baganda Nnaabagereka tojja kuwona Baganda Nnaabagereka tujja kukunenya kuba Ssaabasajja ne bwalabyeko ng'agenda okujjanjabibwa tewagenda naye ani amujjanjaba ani ateekeddwa okumujjanjaba wata oli ku mission sanga lya Mbogo Jjunju ne bw'otunuulira Jjunju Ssaabasajja Kabaka yamuzaala mu Muyima obwakabaka bwa Buganda abasajja babutayisa naye ng'obwakabaka obwasooka n'abanubbi bafumbirwamu Ssekabaka Mutesa wasa n'abanubbi n'abalugwala yabawasa naye nga yabazaalamu abalangira n'abazaala n'ababazaalamu bino enteekateeka eyagendawo bweti bwebuuza Ssaabasajja Kabaka yazaala atya Jjunju mu Muyima nakyo oyinza okukyebuuza noba n'ebibuuzo bitinoga nti owaayo omwoyo mulondo Ssaabasajja yasiima ekyo otuuka kati okwebuuza ebibuuzo bingi omulangira omukulu owa Buganda Jjunju
tawulira kyavaamu n'eki omulaba agenze mu konsati ya misa Kisemakula. Ono tubetaagira fona otulirira obulumi kati Abaganda wali obulumi bwaffe. Mwaliwo Ssaabasajja Kabaka ng'atuyise wano okukoleza oluyiira twakera mu Lubiri ebyoganda Ssaabasajja Kabaka ogende Bugerere n'oganda Katikkiro ogende Bugerere oyo Walusimbi Jebbi twakera mu Lubiri Ssaabasajja ng'agenda kukoleza luyiira Abaganda tukuŋŋaanire mu Lubiri oba tubuuka lubuuke tuyingire mu Lubiri munda mukole enteekateeka bajjajjaffe abakulu b'ebika mumubulayizinga abantu nga musinzira mu bika byammwe lwakuba n'ebika nabyo bannange Museveni nayo yabigula. Allah ne bajjajjaffe abakulu b'Obusirazi owange ye Mukale Kambogo ne Mukalo Museveni yabagula bonnaawo. Olukiiko lwa Buganda oyaveerete ekiteeso mu lukiiko lwa Buganda ng'abakiise okutegeera ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka ali atya. Obwo buyinza mubulina. Kubaze mbategeezezza Ssaabasajja Kabaka asobola okulwala omutima ne gubaako ekituli. Asobola okufa akalulwe akasengejja ne bagaba bagenda kukajjamu. Asobola okulwala ekyenda ng'omulala yenna bw'alwala. Ne ekiri nti Abaganda bamanyi bategedde kiki ekiviirako Ssaabasajja Kabaka okulwala okufaanana bw'atyo ki ekimuluma nga watubulira alagye nti alagye yamuluma. Kuba ne alagye gwa mutubuulira nga kikususseeko noga nti alagye yamu katubuulire ekimuluma. Kuba oli medical report ani olunaku Mayiga lwe bali kutwala njagala okukulaba nga toyambadde nga tekuliiko kooti ng'oli mu ssaati ya munda lwe bali kutwala emisinde Mayiga. Ogenda okulaba anyikiza nnyo okutambula n'omulangira Ssemakokiro. Ssemakokiro wabanga yagenda katugeze Ssemakokiro katugeze nti yagenda okulya Ddamula tateekeddwa kulabika buli lunaku ng'alabika mu bantu. Ennono okujjako ennono ya Buganda Mayiga gyotta. Bw'otunye ennono Ssaabasajja Kabaka yatuukako n'ogendako eyo ekaliisizo munda n'atwalibwako emiti ya Namugutu nga bamukuza nga bamuteekateeka ojjawo ennono ya Buganda. Kati bwe kiba ng'asomera Buddo n'okutegeera obutegeezi nti omwana asomera Buddo kikyamu kireeta obulabe ku Namulondo kireeta obulabe mu nkuza yaffe ebyobuwangwa kireeta obuzibu. N'okutegeera nti Ssemakokiro asomera Buddo kikyamu mu nkuza y'omuntu asobola okulya eŋŋoma. Okujjako nga tomanyi byafaayo bya Buganda. Bakabaka tebabateekateeka batyo katukkirize nti Ssaabasajja Kabaka ajja kkisa omukono aliridde okulya eŋŋoma ye Ssemakokiro bamuteekateeka batya. Ssemakokiro alina okusomerako mu ssomero erimala obusa. Asobola obutakulira mu Buganda ne bamuteeka e Busoga olaba wasinga okubeera awabi. Ennono nga bakuza omuntu okusobola kuba ekimukozesa bwe batyo nga bamuteekateeka kutegeera abantu bagenda kukulembera timulimu abantu abatambuza ebigere nga bwe yabitambuza. Era ebiseera ebisinga bw'avaayo n'ali eŋŋoma oba n'afuna obugulu obwo abantu bamuwaako obujulizi twabeeranga naye wano aba tamanyi. Temututtira nnono zaffe temututtira buwangwa bwaffe. Ssemakokiro nga baga nti bamuzaalira Luweero nti amuzaala ali Luweero. Amuzaala ali luddawa baga bamuzaala eyo bayitawo Bowa mu ndeeyo gye amuzaala gyali nnyina yeri jjajjaawe. Omwana oyo twaligenza okuddamu okumulaba omulangira Ssemakokiro nga buli omu alina kumwewuunya ne buli mwaka omuleeta n'omweta ku misinde otambula naye omwesibyeko omuzeeno naye ng'ali under 18 years.
kuba ekikozesa ekyo okutereka omwana ono nti obwakabaka tebubeeramu baki bakabaka babiri. Omwana oyo olunaku lwe yeesolosa n'atuula mu ntebe ya kitaawe abagewambi. Bino byogenda omukwata n'omutuuzatuuzaawo ne kakutanda omwana oyo n'ava wano w'omutadde omulangira Ssemakikiro n'ava oyo n'abuuka n'atuula mu ntebe. Abawambye obwakabaka bwa Buganda, abawambye kitaawe. Kati ekimuteesateesa omukuza nga bamutereka bye bimu ku bino. Tuule ebyafaayo Mayiga. Namwe abali kuno Abaganda mutuule ebyafaayo, mutuule ebyafaayo bya Ssekabaka, bya Bassekabaka abazze babaawo, olebe baakulira wa baakulira mu mbiri. Otuule ebyafaayo by'ono Kabaka aliko Mutebi. Kugambye Mutebi alaba sayizi emiti ya neeyo bamutwalayo. Abaana baga nti twali wano ne balaga akasomero nga ka miti nga kasubi. Nga kasomero kano kubayitako okumala obusa wansi okutta enfuufu nga naye okumala amala naye nga tamanyi nti bamuteekateeka. Ekyo kikolebwa omuntu ono agenda okulya eŋŋoma amanyi abantu bakulembera nti mulimu abanaku, mulimu abakopi. Waliwo ali ekikajjo n'amwe n'alumako, waliwo lwakwatalaga nti mpa otegedde n'afuna omutima ogwo munteekateeka emukuza. Kati wamala okuvamu eyo stage y'omuteekateeka nga muto natandika okufuna okusoma okulungi kuba abamaze okutegeera nti abamaze okwadoptinga culture enkula eri nature abamaze okugijja wansi nga atambula nayo ey'okusharinga. Ebyo bwiteekeddwa okubeera. Kyovula bakabaka Mutebi ne mu magye ga Bungereza mwali ng'omusirikale omutendeke n'amagye yagagendamu ne bamuyingiza mu magye Royal Guard aga Bungereza. Ono gwe mulaba Ssaabasajja Kabaka. Obuna bwe bulombolombo obuyitamu okuteekateeka omuntu agenda okulya eŋŋoma. N'ebino ebya Mayiga wano wabeera akwata n'ateeka wano Ssanga lya Mbogo, nassa wano Omulangira, nassa wano Olubuga, nassa wano n'alinnya n'atambula n'abo, nassa na wano Simbwa. Obwakabaka tebuliwo. Abasajja babukola bati. Abaganda kino kitukwatirako ddala. Bano abasajja basobola okukola ekintu kyonna. Abaganda ne babulako ne kye bakola. Nga bwe ne bategeeza nti Museveni asobola okutta Kyagulanyi ne mwekalakasa ennaku ezibumu n'akeera ku mulimu gwo. Ne mubulako ne kye mukola kujjako tuli mu kwerimba mukwateko olabe mugamba Ssaabasajja ali nkwata kati Kabaka mulinda mukwata ddi w'oligwa wendigwa mulinda amale kugwa. Ode bamusudde edda ku ttaka kati kyalinda ky'Abaganda. Ondabiranga ddala Ssaabasajja kati omulaba ali luddawa gy'agenda okukulabira ali luddawa. Ne ekiriwo Mayiga ali mu kukyusa akola lishafu. Ajjayo ono ateekayo ono, ajjayo ono ateekayo ono, anyweza ali mu kunyweza. Ine Mayiga oli mubi nnyo bannange. Mayiga olinga basaalirwa. Mayiga era omwana wange n'omusanga akola amateeka n'ebintu byesaaga kati kuddamu kuwulira. Twali tumanyi nti edda omuntu abeera munnamateeka ng'alina ekifaananyi ky'okwegomba. N'okusanga omwana we ng'asoma amateeka tuyinza nno okulwana tebika amateeka gano bubbi. Kosa ewange oyinza otabawo omwana agenda kusoma amateeka kuba nze nina omukisa nti jjajja Abuka Akyaba Mayanja ali munnamateeka. Kati nanyumirwanga nnyo jjajja Abuka Akyaba nga ngenze okumulaba nga bagamba omuweka namba 3 owa Katikkiro era Ssaabawulize wa gavumenti munnamateeka omutendeke ng'owulira ekintu kiri owulira munnamateeka. Bannamateeka b'omulembe guno babbi. Bonna nno bagenze mu mateeka bonna bowulira ababbi. Mayiga munnamateeka omubbi. Basaalirwa ali awo n'agalaga. N'ono Mpuugo bonna bali awo kavuyo mateeka. Kakati nabagamba nno nti abasajja bamalidde bano ogoba Kyagulanyi by'obufuzi bya Uganda nga bagala kweyambisa mateeka amaanyi bagataddeko Kyagulanyi abalemeredde.
kakati Nkonge Kibalama yafubutuse ne banne ne bakati ekibiina kya NUP kyakwata ssemateeka embeera ya Ssaabasajja Kabaka Obwakabaka bwa Buganda ne Katikkiro Charles Peter Mayiga byebyo mubiwulidde bifa embuga nga tukyalina omulimu omunene okubanja Kabaka waffe tutumanyi wagyali tutumanyi ani amulina situmanyi biki bimufaako naye nga buvunanyizibwa bwange okusobola okubanja Kabaka waffe okusobola okubanja omutanda omuteregga wagyali era twongere okumusabira omuteramu essaala Omukama Katonda atuyambe asobola ate okusuuka addemu okukulembera Obwakabaka bwe nga talina kimu tukyaganya. Mbaagala nnyo mwenna abaliko omwe bali kubaako Ddonda abakuume mweraba.